Mbebaza nnyo okugoberera programs zino ManyaKyoliExtra era mbebaza mmwe abasalamu n'obuntuntu obutonotono clips ez'enjawulo ne muziwa abantu ab'enjawulo ku TikTok, Watsapp n'ewalala ntera nnyo okubulaba ne ku Facebook. So mbebaza bannange mwena abateekamu obudde okulaba ebintu bino, naye temubiraba bulabi, nsuubira nti mubiraba ne muyiga ate ne mubaako kye mutambuza. Leero njagala twefumiitirize ku baana. Abaana bagenda kuwummula. Omanyi Uganda ekusanyusa ate naffe abagirimu etusanyusa. School fees tusasula nnyingi naye tuba twakamaliza bwe tutyo zisasula ng'abaana bawummula. Kati bagenda kudda kunona school fees ndala. Ekibuuzo, ffe abaddugavu bye tusoma mu masomero bitugasa. Omanyi abazungu bano abamu baŋŋamba mbeesibyeko nnyo, naye abantu bano bwe tutabategeera ku nkomerero tujja kufiirwa kye tuli ate ne kye tuli bakirye bakitwale. Olw'ensonga bw'otunuulira ensi zaffe zino bazeegomba, kati mutunuulire obudde mulabe. Enkuba ekutte eringa eyagala okutonya naye mu kaseera mpawe kaaga ate enjuba ejja kwaka. Ffe tojja kuwulira nti Musisi yassa abantu simanyi 1,000, tojja kuwulira tornado, ennyanja yasiikuuse n'ejja emira ebitundu biyitirivu nnyo netta abantu n'emenya n'amayumba, togenda kubisanga. Tuli blessed. Wabula ekibuuzo, ebyo bye tusomesa abaana mu masomero bibagasa okusobola okukuuma omukisa guno omutonde Katonda gwe yatuwa? Omusajja mu Russia baali bamuyita Plutarch yagamba nti young people are not tins to be filled but rather torches to be lit. Abaana abato si mikebe gya kujjuza wabula tooki ez'okuteekako. Essimu eno eyina tooki, tooki yaayo mweri era balubu yaayo mweri, eryanda erigisobozesa okwaka kweriri. Tooki eno teyeetaaga kugisomesa butya bw'erina kwaka. Tooki eno yeetaaga kugiteekako buteesi, sina kugiyigiriza wabula neetaaga genda wano waggulu nteekeko tooki. Abaana abato tooki eziteekwa okuteekebwako, ate nammwe abantu abakulu tooki eziteekwa okuteekebwako. Kyova mu program ManyaKyoliExtra byonna bye tukola ne bye twogera biruubirira okuteekako gwe osobole okwaka. Ensi mwe tuli eyagala nnyo abaddu n'abagoberezi. Kyova buli muntu anoonya amugoberera. Ne wano ku YouTube tubaagala mutufollowinge, ensi ya followership. Naye ffe ekigendererwa ku YouTube channel eno si mmwe kutugoberera, sitwagala mutugoberere era temutugoberera, wabula twagala mufuuka abayizi, disciples. Who is a disciple? A disciple is someone who pays the price to learn. Omuyigirizwa ye muntu asasula omutango ayigirizibwe asobole okuyigiriza abalala. Omugoberezi ye muntu agoberera obugoberezi nga tamanyi gy'ava, tamanyi we bali, tamanyi we badda. Ffe sitwagala bagoberezi ku channel eno. Kyova bye twogera tebikyamusa, tebikyamuukiriza. Lwaki? Kye tusinga okwagala, twagala bayizi, omuntu ajje ku channel eno ng'amanye ekimuleese ne kyayagala okutuukako. Buli omuntu lwabanga tamanyi kyayagala, channel ekula artificially, naye wano twagala tukule organically. Artificially kwe kubeera n'abantu bangi naye nga video bw'ogiteekayo tebagiraba. Kitegeeza olina abagoberezi bangi, abayizi batono.
naye bw'oteekayo n'ofuna abantu 1,000 abalabye, ffe kuffe ensigo eyo eba emala okutambuza enjiri eyo oba ensigo eyo emeruke mu bantu abalala. Psychology atugamba nti omwana azaalibwa mukalu. That's wrong. Abazungu bano nga bwe natandise nga mboogera mba neewuunyisa. Bwe bajja okutuyigiriza ebikwata ku madiini baatukkiriza tubivvuunule mu lulimi lwaffe, era twabivvuunula era tubyekakasa. Mu butuufu tubimanyi kubanga tukula bajjajjaffe bakitaffe batubuulira kiki ekituteekwa okugoberera n'okukkiriza. Naye bwe gwatuuka ku byenjigiriza tebaatukyusiza abaana bagende mu masomero basome mu Lulugwala, mu Luganda, mu Lusoga, mu Luki, tebaabikyusa. Ate ne bannaffe abaliwo abavunaanyizibwa tetubikyusizza. Lwaki? Oba abantu bano ndowooza baali baagala nnyo tukkirize Katonda naye tuleme okutegeera. Tukkirize nnyo tubeere abakkiriza abatategeera nsi mwe tuli. Abantu babeere wano ku nsi baleme okukola obulungi, okukolerera obulungi eri bantu bannaabwe, bakolerere eggulu. Eggulu si bbi, ejjana nnungi era tulyagala. Buli omu ayagala okutuuka mu ggulu era buli omu alyesunga. Naye bwe bakutuma ku lugendo, bw'otuuka gye watumwa oteekwa okuzza accountability. Accountability okwogera n'okulaga otambudde otya, ebyakutumwa wabikola, osobole okubikola. Kaakati bw'obeera ku nsi nga weesunga ggulu n'olemwa n'okukola ekyakutumwa okukola ku nsi, kaakati Mukama wo mu ggulu ogenda kumugamba ki? Nti bwe wantuma ebbanga lyonna nalimala ate neeteekateeka kudda, so si kukola ekyo kye wantuma. Mbakubiriza mugende mutandike okukola obuvunaanyizibwa obw'abasindisa ku nsi. Agende okubano n'okubatwala nga muga nti olugendo lwe wantuma nalutambula, otuuke gy'otuuse, oba oli mujja n'oba yonna gy'onoobeera bakutikkirireyo engule ey'okuba nti wasobola okukola ky'olina okukola. Psychology atugamba nti omwana azaalibwa mukalu bagiyita blank slate. Ffe ne tutandika okugiwandiikako mu nsi. Nze mpise wano okukiwakanya. Tujja mu nsi n'ekyo kye twaweebwa era kye twajja okukola. Omuntu yenna alowooza nti omwana azaalibwa mukalu, omuntu oyo aba mubisi. Omwana azaalibwa buli kyateekwa okubeera mu nsi kyaggwa. Ate mmwe musoma ebyawandiikibwa ne bigamba namanya olugendo lwo nga tonnabaawo, kati lugendo kyo olwali lwogerwako. Wagenda okujja ng'olugendo lwo luwedde, kiki ekyali kiwedde? Ensi yeetubuza. Kyemuva mulaba omwana azaalibwa n'ebirooto nga binene. Nze nja kukola kino, nze nja kukola kino, nze nja kukola kino. Lwaki aba abyogera? Abyogera lwakuba ebyo biri mu ye. Kati psychology bw'atandika okukugamba nti ate omwana ajja mukalu, psychology yennyini aba mubisi. Kyemuva mulaba nti mu kuyigirizibwa kw'Abangereza oba Abazungu, bw'ogenda olinnya eddaala mu kusoma, n'ova ku degree esooka n'ogenda ku masters n'ogenda ku PhD n'ogenda ng'oyongera okusoma, bakusaba okuwandiika ekitabo. Mu kitabo ekyo mubeeramu essuula etunuulira your contribution to the general body of knowledge.
gwe ekipya kyoleese, ekyo ekipya kyoleese kyesigama mu kusooka okusoma ebyabalala abakuukuutivu mu kkuba eryo naawe ly'okuteerya ebyenjigiriza. Bw'omala okusoma bye baawandiika n'ojja omanya bye baawandiika, ozuula kye bataawandiikako. Era bw'obeera mu maaso g'abakama abo ng'obannyonnyola kiki ky'owandiiseeko, amaanyi tugateeka gwe ku ki ekyenjawulo ky'owandiiseeko abaasooka kye bataawandiikako. That is your contribution to the general body of knowledge. Ekitegeeza okusoma kitegeeza okuwulira n'owuliriza ebyo ebisomeseddwa oba ebiwandiikiddwa n'obyefumiitirizaako n'obirowoozaako n'obikyusa okujja mu bulamu bwo nga tobitutte bukolokolo, wabula ng'olonzeemu ebyo ebikukwatako era ebiyungagana naawe nekyoli n'obikozesa n'osobola okugenda mu maaso. Ekyo kye bayita education. Kyemuva mulaba nti wano baatukola akakodyo ne bakutwala mu university n'okola degree mechanical engineering ng'osobola kukanika mmotoka ze bakoze, ne bakutwala n'osoma telecommunication engineering ng'osobola kukanika mirongooti gye bakoze, osobola kukola masimu ge bazimbye. Ffe tebaatuyigiriza kuzimba gaffe kubanga bwe baali batuwa ekirungo ky'ebyenjigiriza bajjamu ekirungo ekiyamba omuddugavu okulowooza n'okusoomooza ebyo ebimusomesebwa. Kaakano ffe tetulina busobozi busoomooza, challenging what has been taught, tusobole okuzuulamu amagezi amapya tugagabe. Kaakano ffe kye tukola tutwala butwazi bukolokolo. Kyemuva mulaba tetusobola kuzimba mmotoka yaffe, tetusobola kukola kamera eno yaffe, tetusobola kukola simu eno yaffe. Gali amawanga ge tulowooza nti sinamakkiriza, gano amasimu ge tukwata be bagakola. Gende Hungary, gende Korea, gende Japan, ebintu bikolebwa baana batoototo. Juzi nalaba vidiyo ey'abaana baliwa nsi ekyeyo eri mu Europe nga abaana babajja, abaana bakola ebintu ebyenjawulo, bava buto. Wano basomesa omwana nursery emyaka 3, baby, middle, top, emyaka 3, ate ne bamutikkira. Amasomero agamu gali fane, gano agali loko, ne batikkira omwana wa nassale, ne basaba omuzadde ssente, ne bamwambaza ekigoye, ne bamuteekako akakofiira. Bamutikkira ku ki? Atannaba yadde okuseeseetula ekigere mu byenjigiriza by'ensi. Ne bamusomesa emyaka 3, ne bagattako emyaka 7 egya secondary, ne bagattako emyaka 6 egyo 16, ne bagattako emyaka 3 ku 4 oba ku 6, emyaka 19 egy'obulamu bw'omwana abumala mu kifo ng'asoma by'atategeera, ebitakwatagana naye, ebitakwatagana na nsi mwagulidde. Kaakati oyo anaabisoma atya akome wayamba ensi nga tasomeseddwa kusoomooza bimusomesebwa, asobole okubijjamu amakulu, abikozese, azuule ebibi ebipya, ayungemu bino, asobole okuzimba ekintu ekituufu. Young people or human beings are not teens to be filled, but rather torches to be lit. Ekituleeta ku programs zino si kubajjuza, si muli mu mikebe, wabula tujja okuteekako eyo embala eri mu mmwe tugizuukuse, osobole okutambula nga weevuga. Kyekiri yeyo enjawulo eri wakati w'obuyigirize n'obuyivu. Obuyivu kwe kubeera ne digiri, obuyigirize kwe kukozesa embeera ekwetoolodde n'okolawo embeera esobozesa okukyusa obulamu bw'abalala, oluvannyuma n'obwo bukyuka. The question to you is, do you have education? Are you educated? In the days of our forefathers, education used to be defined as an investment in human capital. Today, education is what remains in your head after forgetting everything you are taught in school. Olwaleero kye tuyita education
kyekyo ekisigala mu bwongo bwo oba ekyasigala mu mutwe gwo oluvannyuma lw'okwerabira byonna bye wasoma ne bye wayiga mu masomero. Njagala kukubuuza, mu ssomero wayigayo ki? Ekyo ky'osobola okukola ne kikwata ku bulamu bw'abalala ne kikyusa ensi, kye wayiga mu ssomero. Kakati bw'obanga tolina kye wayiga, then waliwo okusoomooza kwa maanyi nnyo. Era kyenyinza okukugamba titoyina education. Abatambudde kino mukitunuulire mukirabe, ensi ezo tezitambula nga zaffe. Njagala mwebuuze lwaki ffe tetukula. We do not progress. Abantu balowooza nti okuzimba ebizimbe ebingi ennyo mu nsi kwe kukula. Ensi ekula mu mitwe gy'abantu. Awali obusubi tebatambulirawo. Bw'otuula mu mmotoka akacupa tokasuula bweru. Ku kkubo okwo tewataddewo omukozi agenda kukalondawo. Kye bayita okukula, development, kyanjawulo nnyo ku growth. Kye bayita okukulaakulana kyanjawulo nnyo ku kukula. Growth kwe kukula, development kwe kukulaakulana. Okukula kwebweru, omuntu n'omulaba ng'akuza awanvu yagezze. Okukulaakulana kweno munda, omuntu n'atandika okukola ebintu eby'amakulu ebigasa ensi ye n'abantu abalala era naye ebimugasizaamu. Njagala kubakubiriza tutegere kye tuli. Over 1000 years ago, olulimi luno lw'enjogera lwali lwogerwa mu ngeri endala. Kubanga bw'osanga amanyi kati Oluganda obulungi ayinza okwogera emboozi n'ototegeramu yadde ekigambo n'ekimu oba n'ojjamu nga 2 3. Lwali lwogerwa. Ku ntandikwa y'obulamu bwaffe nga tetunnaba kusisinkana bazungu, bantu beeru kujja mu lukalu lwa Africa, twali tutegeera, twali tuweesa. Kyetuva tubeera n'amannya g'effumbe ga Kaweesa n'ag'ente ga Kaweesi. Ensimbi twali tuzimanyi, Baawalusimbi, okubatuma Baawalusimbi, ensimbi twali tuzitegeera. Twali tumanyi ebintu bingi nga bwe nva mu nnyumba ya kitange ntuukira mu luggya lwa jjajjange, bwe nva mu luggya lwa jjajjange ne ntambulira mu lunyiriri ne tutuuka ewali omutuba mu nnimiro. Omutuba ogwo ne gututwala ku masiga ewafumbirwa emmere, amasiga ne gantuusa ku kasolya akanfuula kyendi. Bwe nakwatanga ensonga ngitwala ne ngitwalira omutongole n'agitongoza, n'agitwala ne bagiruka. Oyo agiruka n'agiruka n'agituusa gy'egombololerwa n'egombololwa. Bw'agigombolola n'agitwala gye bagisaliza ne bagiwa Katikkiro, agitikkira agiwa amakulu ajanjulire beene. Bino byonna byenjogera amagezi gaaliwo agasangibwawo oba kye tuyita LC system, LC structure, local government structure yakoppebwa okubunyisibwa mu bitundu ebitwetoolodde. Amagezi gano gaavaawa? Abasajja abaweesanga ebyuma baabijja mu mayinja ki? Eyayiiya olugoye ng'olubugo yaluyiiya atya? Obwo bwali buyigirize. Twalina okufuna obuyivu naye nga busimbye emirandira mu buyigirize. Obwo bwali bukwatagana ne kye tuli, tusobole okuzimbira ku ekyo bajjajjaffe kye baazimbirako, tusobole okukuza ensi. Olwaleero tekinologiya aliwo, n'abazungu bazimbidde ku bajjajjaabwe. Kyannaku nnyo omuddugavu okulowooza nti bwe njogera ku jjajjange mba njogera ku sitaani gwe sirabangako ate naawe gw'otolabangako. Abazungu ebintu byonna bye basomye, ne bw'otugenda mu ssettendekero okusoma zi universities, ebitabo bye tusoma, theories ezisomesebwa, Archimedes principle, algebra, algorithm, ebintu ebyo byonna, these were theories ezazimbibwa abasajja abazungu ababereberye. Abazungu buli kye bakola bakizimbidde ku bajjajja baabwe. Lwaki ffe tetwasobola kuzimbira ku bajjajja baffe? Kyetuva tutalina buyigirize bumala obukulaakulanya ensi zaffe. Principle y'omuddugavu yali nti I am
because we are, and because we are, therefore I am. Ndi kubanga tuli nange ndi. We were a community, we are a society that lived together, believed together, and moved a certain direction together as one. Olwaleero, God for us all, everything else for ourselves. Katonda waffe ffenna kituufu naye bino bye nnina byange nzekka. Kyova olaba buli muntu waali ayagala kutwala. The divine concept of success tugiyigira mu bimera ebitwetoolodde ng'emiyembe, mapaapaali, matugunda. Teriiyo muyembe, teriiyo ttugunda lirya matugunda gaalyo. Obuwangaazi bw'omuyembe mu kifo oba obw'ettugunda kwe kuwaayo amatugunda eri abagalya ku bwereere. Ekitegeeza nti the divine concept of success sits on the premise that one must give what they have in order to get what they want. Omuntu ateekwa okugaba ky'alina asobole okufuna ky'ayagala. That has been reversed. Tukikyusizza. Kati olwaleero abaagala okutwala nga tebalina kye bagabye bangi. Omuwendo gw'abaagala okutwala nga tebalina kye baleseewo bangi. Kyova olaba nti abaasooka ebibira baabireka, entobazi baazireka, ensi baagireka eri intact, abazzeewo tugigabana. Kale kaakati ggwe okikakasa omuzzukulu wa generation ey'okubiri nakabirye, okikakasa awo wooli n'ekyobulina ekyo wagenda okubeera. Okakasa ebyo by'olina olwaleero muzzukulu wo nakabirye yagenda okubisikira. Mutunuulire ensi ze mutambuddemu. Abantu abakola ebintu for a common good, buli omu bimuyambe. Kyemuva mulaba abazungu abo bagenda kutusinga nnyo for one reason. Donations zino zonna ze tufuna zitambuza non-government organizations eziri ewaffe e Uganda. Abantu abatoola ssente ezo beeyo bali eyo. Oli aleeta $1 10, oli n'aleeta 5, oli n'aleeta 2, oli n'aleeta akakadde, oli n'aleeta ki, ne bazigatta ne batuwa obuyambi. Bo bazitoola collectively okuwaayo eri abalala bakyuke. Ffe wano bwe zijja ne tuzirya ffekka. Nze atudde awo ne nzirya n'abaana bange. Kyemuva mulaba tetusobola kutambuza mukisa kugujja ku mulembe gumu kugutwala ku mulembe mulala. Kino kankibasomese ng'obw'omwoyo bwe bunnuŋŋamya. Omukisa okusobola okuva ku generation emu gutuke ku generation endala guteekwa okuba nga gutambuliddemu obwenkanya n'amazima n'obulungi. Olwaleero ggwe bw'okola obulungi n'okozesa obulungi ebyo ebyakuweebwa n'otobirya kwegaggasa n'ababo, ababo ne baba tebatuuse bulungi, omusaayi guweebwa omukisa buli kiseera mu lulyo olwo n'ebaayo asitulwa okwongerayo omukisa ogwo. Lwaki abantu bafa ne bafa n'ebyobugagga byabwe? Abaana n'obasanga n'ogamba nti yi bano be baana b'omusajja oyo yali ow'amaanyi omugagga. Kivudde ku ki? Kivudde mu kuba nti concepts zino tetuzitegeera. Abazungu beekuŋŋaanyamu ssente ne bazituwa ne tuzibba. Ffe ne tuzirya ne twegasa ffekka. Naye kankubuuze nga nsembedde na bulungi, ebyo by'oli ogenda kubiriira bbanga ki? Kituufu otegese, naye ggwe omanye ekiddako mu bulamu bwo. Omanye ekinajjira abaana bo ne bazzukulu bo. Ebyenjigiriza, education, eteekwa okuyigiriza abaana okubeera abantu. Tuli bantu abalina obuntu obulamu obutuyamba okubeera n'abantu abatuyamba okukola ebintu. Our strength, our exceptionality is in the ntu. Entu. Ekigambo kyali mutu. Muntu. Amaanyi gaffe gatudde mutu, gatudde mu ekyo kye tuli, obuntu.
aba South Africa bakiyita ubuntu, abazulu abo ffe tukiyita obuntu. Ebyenjigiriza biteekwa okuba nga biyigiriza omwana obuntu. Obuntu bwe busimba emirandira mu buyigirize. Obuyigirize lwaki tebabiyita bya buyivu, babiyita byanjigiriza, kubanga kubeera kuyigiriza, si kusomesa busomesa, wabula kuyigiriza engeri ebintu gye bikolebwamu mu ngeri ennuŋŋamu. Kale baganda bange mwenna gye muli, mbakubiriza okunoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi agasimbye emirandira mu ki kye tuli. Bwe tunaategeera ki kye tuli, ffe tukola program ManyaKyoli manya omulimu gwo, kati eno bagiyita ManyaKyoliExtra. Tukkiriza nti bw'omanya kyoli ofuna endagakkubo, campus ey'obulamu bwo. Bwe tunaamanya kye tuli, we as black people, if we learn and appreciate who we are, tujja kusobola okukola ebintu ebirala bingi ebigasa abantu baffe n'ebigasa ensi yaffe. Mbakubiriza kugenda ku YouTube, subscribe, click on that notification bell, beera ng'ogobera channel eno. Ate bino mubisaleesalemu obutundu, mubigabire ensi. Newe mba mbigaba mubajjukize bajje balabe vidiyo empanvu, baleme okujjamu akamu, baleme okubeera nga bana basoma Bible n'alondamu kamu awo Yesu n'afuula amazzi omwenge. Ako kamu n'akakwata n'akanyweza n'akeekwatako n'alyoka agunywa, nkuba ejja. Nedda. Bw'omala omuwa akatono, mukubirize ajja asome ekiwanvu, asome context y'ekyo ekiba kyogeddwa, aleme okukivvuunula obubi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, Katonda abakuume.